boys. Mamaze fasi katubayite koko katono tetubalinya fasi bigitilu yange sembera osembera banji bakubaza mali zenna kuba ya love akasimu tugende nkachajinge sikulwanga kanumya omwoyo okwagala okunji kwemba nakuwotoba kuba kumenya kale tugende nkachajinge olitala y'ekibuga Kampala ekabya abasajja buli woyita bakuba mu ngalo lwa bulungi bwo naye mbuzo kabira ki ng'omutima bagumenye wasalawo kuba luguudo ebyomukwano biri munna byennamba mukama gye yategeka nga yiyo tebagitwala kuba mutima tebiba bigambo sibikolwa londe namba yo lelo sirikawo nzuulo twalawo yagala wonna tuli babiri ekyeggulo ewange teri poliisi bannaye kale dia omukulu baswangu wanyi madam bet sanyisa okula yenze obulamu bugamba buti bannaye bulungi nnyo mwebale kubeerawo buuza ku bulabi wa Bukedde TV ali mukula basabaza bannange abalabi ba Bukedde TV bannange mwebale kubeera ku vibe mwebale omulimu mwebale kutwagala nnyo nnyo amanya nze Betty Mpologoma original no kati ebivulu byagwawo tokyamina kwisoko tusabulemu akayimba nze njagala ka Big Daddy kokka naye Big Daddy kujina emyaka gyo baby naye wadde oli baby Big Daddy wange wagala sebo mama olamula bulungi obulamu bwange bana balala sitaga ndi wano ne maswanku tuli mukwelaga obuyiba bwakuba emikolo gwe muganda waffe atulaba obulungi ku Bukedde TV obuyiba bwakuba emikolo otubitinga tuli mu covid tukyalina bivulu gwingonyirira nyate bannange webale kusima mukama mulungi kyekyamazima katonda atulabiridde mu mbeera enzibu katonda waali webale kuma mutindo neyanza nnyo mukwano omutindo guno gukikuza otya wano wendi ogenda okutandikira kintu okyongereyo ku leve endala amina Betty Mpologoma embeera etekatigwa obeerawo otya kati tukyalina embeera osobola okuyimba ku bino ebivulu by'abantu 20 obukolokolo obufuna emikolo obukolo bambi bujja mukama butwampolampola kubeera abantu mune batunyigamu covid ono gogamba mazima tunyigirizwa embeera weeri sifefeka industry yaffe naye abantu bonna era emirimu gyonna giri down naye ate ekyaffe kigenze beyond tugenda myaka ebiri teri wadde kukola ki era muntadde wano okumbuutikisa abantu bagee baneko tekisoboka ate kati empologoma tiba neki ekiriwo nembagaba nejyetuli mukama jatuyamba covid ajja kugwawo tujja kuddamu tukole abogezi baffe tubakuba omuziki tewagenda ku ggulu gwe kufuna kasente keggulu eyo eggulu nagendayo nga ba superstars nga tukulemberwa Dr. Jose Chameleone kakati nitulekayo bannaffe famu ne tuvaayo byonna buli kimu kyonna mwakiraga tumwafunayo kasente eyo akasente tekanaba kubeerayo tekanaba kubeerayo kubanga tulina okusooka okubeera together ng'abayimbi ffenna waliwo associations abayimbi tuli bannyo waliwo superstars waliwo ba the legends waliyo sanso naye tulina gundi bagiyita wuma owomusa ffenna ye umbrella eyabayimbi ffenna etwala industry ffenna kati tulina okusooka okubeera organized tusooke tumanye ekigenda mu maaso ne gavumenti erizingeyo ku kasente naye nze nganze sina kenabadde kufunayo niye yakuwandikira zino ennyimba zo ani yazikuwandikira mbaza amanyi Dr.Tee yes Dr.Tee ono waffe Dr.Tee Mr. Kazibwe Travis yes nawuliyeko nti Dr.Tee mukyakolagana bulungi oba twakyaliwo kolagana bulungi nnyo era ne covid ono yayingirawo twalina oluyimba olulungi baluyita fast twakola korabo olwo nolwa tugenda okusaba okulula Betty Mpologoma kyalina Dr.Tee wafuna ssente nomwawukana nti eno kati abantu bakakase oli mukama wange ate mukwano gwange yes ebyo bakola amannya gano kakati omuntu obanga mukwano go kibokke tewaliwo kirala kyamaanyi nali mmanyi nti nno obaye nti yakuuma waka yakukuuma owaka nali mmanyi nti yakukuuma ebintu byebiravulavu banne musooke mubiveeko yankuuma emyaka mingi
kakati ne kati osooka n'ogiragira mukola baane bawembejjako si kibi endongo kati opya nga ennyimba empya kyeza ennyimba eziringanga nnya olumu olupya balitandika olunnya waliwo n'endala nnyingi nnyo gyeziresebo ongambye yakukumira ebbanga kati kikyabawula ate nga yakumidde ebbanga ekyokwawukana kyaki ate gambye tuli muzikolabo mukyakolagana tukuba omuziki gwaffe mwe tuli mu mulimu gwaffe bwe tuli tewali nyonyi kizibu kiriwo Betty Mpologoma kyalibadde kirungi omuyimbi n'afulumya ennyimba mu covid ono obasooka azireka ennyimba ze covid agwewali okafulumye okiraba oti ekyo ennyimba abamu balina engeri ndooza gye bafunamu naye kati nga nze kubanga nze vidiyo ekitone nnyo vidiyo ngikolera 10 million oluyimba olwo nga sinawo kuleeta wano ku tv sinaga nti ku radio just shooting okuba nti location okwambala 10 million ekitone nnyo kati bwenkwata ebukadde nga 2 nembuteeka mu luyimba nga sinawe ngenda ku luyimba luba lunsaze abantu baagala nnyo odde mu vidiyo zo zino ina ennyimba nyine tizina vidiyo mukubi oluyimba wano kankubeera kumpi tondekawo omwami wange mukubi ennyimba nenzitya bannange muba atudde ekintu enteekateeka z'okukolayo ka vidiyo zidda mu vidiyo ziyina oba nedda vidiyo enteekateeka weeri katusooke tufuneyo ku ssente abalabi ba Bukedde TV mwebale nnyo okutwagala mwaka ku mwaka ekisookedde ddala ekintu kyamaanyi nnyo kati bayimbi bannange mbagumya tugume covid ajja kuggwawo tujja kuddamu tukole tuve mu waasiwaasi buli muntu atayagalize munne bwolaba nga waliwo ddiiro weeri industry yaffe problem gye tuyina kweyagaliza kutono kyova olaba nti nejjeno salaga musooke mutereere bwe mutatereere tiri kemugenda kufuna tusooke tubeere bumu buli muntu ayagalize munne kubanga banenze kyemmanyi tuyize buli muntu ategedde nti banenze ndi ku level bweti tulina okuba nga tuli bumu nga tukwatagana tusobole okugenda mu maaso nga industry yaffe